Zoom Studios 256. Naye ffeffekka abaana abali mu nsi ababonaabona oba waliyo n'abalala? Abaana ababonaabona mu nsi nga ffe bangi. Ate nze nga sibalaba, ndaba ffeffekka ababonaabona. Kizibu okubalaba. Kati tolaba ffe. Ennaku etuyonka butaaba. Naye teri amanyi nti tuli mu nsi tubonaabona. Kati laba, enjala etuluma. Nawe kimanyi nti wayinza okubaawo omuntu nga yakamala okulya emmere. Nemulemera nawo nagiwa mu dustbin. Ekiseera kijja tuuka dustbin ejjule emmere. Atole ssente aziwa omuntu anagimutwalirayo ku kasasiro. Nga ffe tuli wano tetulina kaakulya. Naye ensene erimu ebyewuunyisa. Ffe tunoonya school fees, ebitabo, peeni, mpozi n'ez'emmere. Naye ne watabaawo omuntu yenna avaayo n'agamba abaana bano kambayambe. Naye n'owulira abakazi abagagga n'abasajja abagagga ne bavaayo ne bagamba akatambi ka Jamila Naliya oba aka big size oba akakapaapaala nkaguze miliyoni 10 oba 5 n'okulikoodinga ennyimba zo mu studio okumala omwaka mulamba. Nogamba mukama, lwaki abasajja abagagga baagala nnyo okuyamba abantu abali obulungi ne baleka ffe abali obubi? Abagagga nga baagala okubeera mu mawulire, nga baagala okwemulisa. Kati bayambe ffe abanaku binaagenda bitya mu mawulire? Kati pulezidenti yetandise okugaba ebikutiya bya ssente mu bitundu n'ebitundu ebyenjawulo. N'abantu ssekinnoomu nga Buchaman yamuwadde ssente, Catherine yamuwadde ssente, Bossa yamuwadde ssente empitirivu. Neffe tuli wano teri atuwa. Wamma onzijukiza. Tugende ewa pulezidenti tumugambe tumunnyonnyola ebizibu byaffe atuwa obuyambi. Owekitiibwa pulezidenti musajja mulungi, alina ekisa era mugabi. Naye abakuumi be nga bakambwe. Tunabayitako batyo okugenda omugamba ebizibu byaffe. Kyogamba tetulinayo bibiina ebirwanirira ddembe ly'abaana? Ebibiina tubiina bingi naye biyamba abo abalina emikisa gyabwe. Kati nga Fresh Kid ne Nabukeera n'abalala. Kati kyogamba ffe tetulina mikisa? Kirabika taata yatukuba ekisiraani. Keefa abaana bange mwebale kusaba. Kitamwe tumukutte ali mu kkomera tumusibye. Akoze eki? Abadde abatulugunya. Koffe katubiyingizeemu gavumenti. Senga mukoze ensobi. Ebibi bibiri tebikola kirungi kimu. Kati twandikoze eki? Nga kitamwe abadde asusse okweyisanga ensolo. Ekisooka ye kitaffe. Oba abadde atutulugunya oba abadde tatutulugunya ye kitaffe, tetulina gye tugenda kujja kitaffe mulala. Kye tubadde tulina okukola, tubadde tulina otutuula wamu ne tuteesanga family. Kati tugenda teesa tutya ng'ali mu kkomera nga ffe tuli wano. Saagala mwefule beerabidde kitamwe byabadde abatulugunya. Kati ffe tumusibye. Tugenda kumusiba paka afune amagezi agamanya nti abaana teyazaala bakutulugunya. Alina balabirira bulabirizi. Kati ekyo kimukoze kigenda mwongera bwongezi busuumu. Yerabira ensobi z'abadde akola akulembeze kino eky'omusiba. Mwe kye mugamba kitamwe byabadde atukola mwebadde bibasanyusa? Bibadde tebitusanyusa. Naye Katonda atukubiriza osonyiwa abatukola obubi. Maama, sigaanye taata abadde atuyisa bubi. Naye kye mukoze ekyokusiba taata tetukiwagira. Maama, wamutajja kitaffe mu kkomera tugenda kukukyawa obulamu bwaffe bwonna. Nze nkugambye. Oba mumukyawe. Senga mulaba ensobi gye mukoze naffe weetandise otutabula. Talina bye tutabuddemu. Mapesa tafulumye okwo sikutabuka.
olaba abaana bebasaze eddiro webaze kusaidiya tata waabwe babyerabidde byabadde abatulugunya byonna byonna bali kusaidiya kitaabwe nze kimpeddeko bakimmazeeko naye ate kyenjize kiri eki nti omusaayi guguba musaayi senga yasinza okwonoonera ddala maama waffe maama abadde tasobola kukwata taata n'amuteeka mu kkomera naye senga yasinza oteeka empisa ensiiwuufu mu maama kati yessaawa tulina okusala amagezi okulaba nti tujja taata waffe mu kkomera abantu banaawulira batya nti no maama n'abaana be beekobanye ne basiba taata waabwe mu kkomera kibi nnyo okusiba taata kijjawo ensobi taata gy'abadde akola ey'okututulugunya awo ne baga abaana basibye taata waabwe ffe ne tufuuka ababi ate ng'ensobi maama ne senga be bagikoze kati tugende tujjayo taata waffe mu kkomera tugenda kikola tutya simanyi naye katonda yanatuwa amagezi engeri y'okujja taata waffe mu kkomera nga tulindo katonda otuwa amagezi ndowooza tujja tugenda ku poliisi nange nno mulamu abaana bange kirabika banyiize kyetukoze kirabika tekibasiiza bulungi nze ngamba mulamu oba tupapye oba tusazewo mu busungu naye mulamu abo baana bato abo abaana tebannayawula kirungi na kibi ffe kyetukola tulwanirira bo future yaabwe mulamu kati olinga agamba nti abaana bategeera okutusinga mulamu ekikwatagana okunyiiza abaana bange tekimpisa bulungi zamwambe basooka enjogereko kuko nabo nze sikiinaako buzibu kyemusalawo kyonna nze ndekawo ebyokukola byange nenzira ku nsonga zammwe nga nnwanirira mmwe naye mwe muwulira nga kyemusalawo kyekibawo emirembe nze ndi ku sayidi yammwe sisobola kulemesa kintu kyonna kubanga nnwanirira mmwe mulamu kanjogereko kuko nabo Musa nsaba onsonyiwe sente zo akakaaga nze nazironda gwe wazironda oba gwe wazibba zaakugwako nenzironda naye okuva we nazironda ekintu kibadde kinnumiriza ku mutima nti ndi mubbi nakola bubi sente zo wali ozeetaaga kyokka nenzironda nesizikuwa nensirika kati mbadde nzize onsonyiwe nga bwe nagamba nti nina sente zensubira okufuna ebbanga etali awala bwe naba nfunye sente ezo nja kujja kwakakaagako nkakuwe naye muganda wange nsaba onsonyiwe nakola bubi nsonyiwa Medi wangi ondaba nze ndi mwavu siina nnyo n'ekintu ky'okoze wansobya ozo neetondera ekintu ekyo walayi kinsanyusizza olaba ensi eno Uganda ejjudde agabbi oli akubba osobola n'omukwata n'ekintu kyo ng'akitwala n'omugamba wange ekintu kyange okitwalawa ng'ayagala nakukuba bukubi sinakindi asobola n'okutta negwe ekintu ky'okoze sakulaba ng'olonda sente zange n'osazeewo jjo neetondere Medi walayi ekintu ky'okoze walayi kyabuzira era gwe muzira wange ku kyalo kino kijonjo walayi nkwewunyizza kintu ekyo ky'okoze ky'amaanyi sikisobola nakisobola nze nkikola Medi era nze sente nzikusonyiye nze nja kuwala sente zange ngende ewa Doreen nzimusasule neyanzizza tiwebaza
ekimbadde nyina okukola olaba ekintu kyokoze nze sola nakikola nze alina n'okwebaza Medi kyokoze kirungi nnyo weebaligo omuzira waffe ku kyalo Kijonjo Medi nkwewuunyiza nnyo kyokoze tekikolebwa muntu mutiitiizi Katonda webale kunzija mukomerano sikomyewo maka gange bana bange kati nkitegedde mwe baana bange abaddala omusayi gwange ne munzija mukomera munzije mukomera mbadde mukomera ng'abantu abeeyita mikwano gyange nga beesomba bava ku Kijonjo nga bagenda ku polisi okunnumiriza okuwa obujulizi mbu ndi mubi nnyo sisana kubeera mu bantu nyina kubeera mukomera siina mugaso ndi nga balumiriza polisi enyweze baana bange ne mujja ku polisi ne mukaaba ne mwekalakaasa nga mugamba nti taata mwagala taata wammwe era polisi nesinzira okwo nenta munkomezaawo waka mwebale naakakitegera nti mwe bange kyemukoze kirungi kinyambye era ntegedde nti buli omu alina okubeera n'abantu be mwe bantu bange kati kyensaba njagala basuubiza ngenda beera taata omulungi ngenda balabirira sigenda kuddamu kukola kintu kyonna kibayisa bubi kibatulugunya ngenda balabira mu buli kimu nga kitammwe naye ng'ekyo sinakikola nsaba baana bange munsonyiwe nsaba mapeesa nsonyiwa taata wange nze nakusonyiwa dda nga tonnalowooza nakujja twetondera nze nenkusonyiwa wansonyiwa dda mwana wange weebale bambi keefa byonna byenkoze nsaba mu binsonyiwe byonna byembayisizaamu mu binsonyiwe baana bange bange siraba nsonga lwaki ngana okusonyiwa nanze nkusonyiwa onsonyiye weebale nnyo mama keefa amazima mbadde nafuuka ekizibu mu bulamu bwammwe mbadde kizibu kinene nnyo mu bulamu bwammwe naye nkusuubiza ngenda okubeera omwami omulungi ngenda okubeera taata omulungi byonna bye nakukola sigenda biddamu nsaba nsonyiwa ngenda balabirira nga taata ngenda balabirira ng'omuntu w'obuvunanyizibwa naye kyensaba kunsonyiwa byakatonda wangi mama w'abaana nze ndaba okwetonda obwetonzi tekimala otulabiza ennaku nyingi naye okuva eri wetonde bwetonzi nti zakunsonyiwa ndaba tekimala mama keefa bambi nsaasira maama omuntu wasaba ekisonyiwa kiba kibi ate ogaana omusonyi kuba ensonyi ayinza ozifuula obusungu ate nekiba kibi gye tuli mwana kyeyogedde kituufu mama keefa
nkubuulira amazima sigenda kuddamu kukola nsobi ze mbadde nkola. Nsaba onsonyiwa munange saasira kwatibwa ekisa. Wulira muli ekisa mugwe funa ekifo mu mutima gwo onsaasire. Kati Mama Kefa bw'otansaasira nagenda okunsaasira ddala. Ani ng'abantu bonna ku kijonjo bandazze omutima bannabidde mu maaso. Kati mwe abantu abasatu mwe bange mwe bensigaza bambi. Sonyiwa. Kale kankole Kefa kyagambye kusonyiwe. Naye olekedde ekigezo kinene ekyokutukolera ebirungi otunaazeekekko ly'okubonaabona ly'obadde otusiiga nga buli lunaku. Kituufu ndi ku kigezo naye nga tuli ffenna bana nga munkwatiddeko njasobola okiyita era nyina ebbanja ddene ery'okusasula. Nsaba munyambeko tukwataganire wamu ndisasule. Banja ki? Banja weeriri nja kuba mbanyonnyola ekirungi nti onsonyi endowooza. Kumu nsonyi endowooza nja kusobola okusasula. Webale nnyo bambi esuubira buli kimu kijja kusoboka. Mama Kefa bambi webale omutima ogwo omulungi. Webale kunsonyiwa. Kusonyiye naye maama badde kiwaji. Bannange sigenda biddamu ebyo. Njize munaze omutima gwenyina okoppa. Naye nina okufuna omutima ng'ogwamu okweyisa obulungi. Mbadde neeyisa ng'ensolo baana bange. Kefa Kefa webale kunsonyiwa. Mbadde neeyisa nga salambwa omusota gwe nnyini webale kunsonyiwa. Kale Mapeesa webale kunsonyiwa bannange mwana wange. Kati gwe musika wange. Ondaze omutima nti ate gwe omutima gwo gwa njawulo nnyo. Ngenda kwesibako mwana wange nange nkyuke mbere mulungi. Mbadde mpologoma nga ntaagula n'ebyo nange mbimaze. Sigenda kuddamu bayisa bubi. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Mama Kefa ebbanja linva bagamba nti ninaamwe nakunyambako okujja okusasula lyeri baleese wano. Mukisa twafuna obutakkaanya ne twevuma bingi ne tweyogerera bingi naye nga ebbanga eri lyonna nga simanyi nti nze mukyamu. Bulijjo ye yali omutuufu naye nga simanyi. So mbaleese mubeerewo nsabe ekisonyo eri omukyalo oyo. Mukisa ebbanga lyonna lye tubadde naawe nga twevuma nze mbadde omusobya. Nze mbadde omukyamu gwe bulijjo gwabadde omutuufu. Ekyo nkitegedde oluvannyuma lw'abaana bano ne mukyala wange oyo kunzijja mukomera ninkitegeera nti bulijjo mwe bantu bange. Gwe mwanyinaze omu bw'ati ku nsi gwe nina sirina mulala gwe gyensobola kufuna mulala. So nzize kwetonda byonna bye nakuvuma bye nakwogerera binsonyiwe. Tuddewo ye nze bya Katonda nzize kwetonda. Nsonyiwa tuddewo nga bwe twali abooluganda. Bya Katonda bye weetonda obijja ku ntobo ya mutima gwo. Biva ku kitundu ekyesigika ku mutima gwange webitudde biva mu nze nga mbyekakasa. Nze siraba nsonga lwaki onneetondera. Abantu boolina okwetondera be bano kubanga be nali nwanirira famire yo. Nze ne bw'otanneetondera wabula weetondera eno famire yo. Mama Kefa Mukisa mubuulire ekiriwo. Mulamu yatwetondedde dda era netumusonyiwa. Oyo bya Katonda Yatwetondedde dda ne mumusonyiwa netumusonyiwa. n'abaana bano omuba mwamusonyiye nze ani atamusonyiwa. Era nsaba naawe musonyiwe. Anze sikulinako buzibu. Famire yo weba yakusonyiye nze ani atakusonyiwa. Nawe onsonyiwe. Neyanziza Mukisa. Kakati mu mirembe akabonero kalaga nti tuddinganye nga booluganda. Tuli bwawamu family ebadde yekutulakutulamu kati ezemu neyegatta. Nsaba tukola akabonero ak'okwegatta tubeere nga tuli omuntu omu kati. Tataamwe mwamusonyiye? Bannange webali kunsonyiwa. Webali nnyo. Mama Kefa ate gwe oli makula webali kulaga mutima.
gutanyiga nakunyambye okuyiga bana bange muje tuli famire mukati